wa kitiibwa boliba mukulembeze nze kankunyonyo President Museveni wadde tomwagira please twala akaseera bwoba watwala ekiseera n'olayirira mu gavumenti ye omu address nga tekka akatiibwa akatono. Bwana Munyagwa bwoba ovuganya Museveni naye nga tosobola yadde okumuvuma kitegeeza oba toyina nsonga lwaki obeera omuvuganya kubanga ekivumo ky'ekyokulwanyisa ekisookerwako bw'osanga abaagala n'omwami n'omukyala nga beegudde mu malaka bali mu kwekuba manya nti basoose kwevuma kakati gwonkakasa otya bw'osobola okunzigirawo ekizibu kyange kye bayita Yoweri Kaguta Museveni toba ekibiina mwoli kisobola okuggyawo ekizibu kya bannayuganda kye bayita Yoweri Kaguta Museveni nga n'ekyokulwanyisa ekisookerwako ekivumo obuvumo temusobola kimukasukira nga ne mulwanyi munnammwe yenna asazeewo okukimukasukira muyitirawo olukuŋŋaana lw'abamawulire nti bannange mujje tubalengeza aduuyi ng'abamawulire bababuuza nti ani aduuyi nti yeekolera itongwa lwaki aduuyi nti avumye gwe tuvuganya kyokka ng'oyo gwe muvuganya kiyinza n'okubeetaagisa okusooka okumutta okumujja mu ntebe eyo okusobola okununula bannayuganda naye gwonkakasa otya nti singa ofuna omukisa ogutta Museveni okumujja mu ntebe eyo bannayuganda basobola okununuka osobola okugukozesa naye nga n'okumuvuma obuvumi tosobola kukikola onkakasa otya nti osobola okugenda emugga ne weetikka liita 10 oba liita 2 ey'ekidomola ky'amazzi n'okireeta ewaka naye nga n'akadomola ka liita 5 just kakulemye okuleeta oba osanga kyalibadde kikyamu okuvuma Museveni singa tubadde mu politics naye akaseera k'ebyobufuzi oba aka politics kakoma mu mwaka gwa 2025 era tugenda okuyingira okulonda kwa 2026 nga tuli mu revolution nga tetukyali mu politics lwa nsonga ti omwaka gwa 2025 omwami oyo yeewaŋŋamya omwami oyo yamalamu bannayuganda essuubi egirimiti bwe yagikwatamu n'asalawo okuvuganya nga mpaawo amugambako nti okola ki kyokka ate n'essuubi ettono lye twali tusigazza mu 2017 nalyo n'alisaanyaawo erya egirimiti kweggamba kakati ye asobola okufuga nga tewali amugambako nti okola ki asobola okusigala ng'akalakata nga teri amugambako nti okola ki kyokka ng'ate ebiseera biri omuntu ne bw'oba tomwagala singa aba agenda kufuga emyaka 10 gyokka oyinza n'obutamuteekako nnyo budde kumulwanyisa n'osigala ng'okyakivuga mu ngeri ya politics kubanga essaawa yonna agenda ntera okulaba nga mujjayo nnyo ekyokulabirako kya Kenya Odinga sometimes awaluta ekitiibwa Odinga yali awa Kenyatta ekitiibwa ne bannakenya wadde Ruto si president waabwe naye bamuwa ekitiibwa simanya si gwe balonda naye bamuwa ekitiibwa wadde tebamwagala naye bamuwa ekitiibwa lwa nsonga bali mu politics bo tebali mu revolution bakimanyi nti wadde tebamwagala naye bw'anaaba wazeewaze nnyo agenda kufuga emyaka 10 gyokka asobole okubaviira bo beerondera omukulembeze gwe baagala naye bannayuganda kasita obamalamu essuubi oba bannansi kasita obamalamu essuubi obanga abasindise mu revolution ate nga revolution etegeeza kulwana era buli muntu alina ekyokulwanyisa kyonna akkirizibwa okukireeta. Mahatma Gandhi yagamba abayindi bakuŋŋaanye pieces bali ebijanjala embuto zibagulumbe naye n'abagamba temugenda mu kaabuyonjo mugende nga mu buveera obwo obukyafu bugenda kukozesebwa okukuba abalaba abatutulugunya kubanga tuli mu revolution. Oŋŋamba otya ffe abali mu revolution nti okuvuma kivve kyokka ng'ono gwe muvuma yatta bussi ate naye avuma kubanga alina sayidi zombi amanyi okutta amanyi propaganda amanyi okuvuma kakati oŋŋamba otya nti okuvuma si kyakulwanyisa nga Museveni ye balowooza nti bayeekera gavumenti ye abatta abasiraamu abatta ba Ichuli abatta ba Joani Kagezi abatta ba Kaweesi abatta ba Kirumira abayita mbizzi kubanga ate ye aba mu revolution yakuuma buyinza bwe gwe ng'obeera mu revolution yakutwala buyinza bwe katugambe si yatta abasiraamu si yatta Kaweesi si yatta Kirumira si yatta Kagezi si yatta Ichuli naye abamulwanyisa abayita mbizzi because yakimanyidde ddala bulungi nti okuvuma it is part of revolution, it is part of struggle. Oli mu struggle yakutwala buyinza, Museveni ali mu struggle yakukuuma buyinza. Bw'alaba nga ye ebivumo tebimumalira n'okutatta kati gwe muŋŋamba nti Museveni wadde simwagala naye muwanye ekitiibwa mukwano mu revolution
opposite side tebagiwa kitiibwa era bw'oba ogiwa ekitiibwa kitegeeza oli si opposite wo oba si kyennyume kyo oba si mulabewo wabula abeera patanaawo kubanga mu revolution temubeera mu kuwaŋŋana kitiibwa mu business mwe muli okuwaŋŋana ekitiibwa okuggyako nga mwe mutugambye nti ebbanga lino lyonna mubaddenga mu business ne mwami Yoweri Kaguta Museveni kyova olaba omuntu yenna avuma ku patana wammwe abeera zizza omusango omunene abeera zizza ogwa Nnaggomora abanuupu bavuma mbulirayo omwana wa Nuupu avuma okusinga Museveni gwe bw'omuneetera omwana wa Nuupu avuma okusinga Museveni ani yali ayiseeko ku Museveni embizi Museveni mulabe waffe era nga yalangirira olutalo ku ffe okututta okutuwamba okutubuzaawo naye ye abalabe be bamusukkako abayita mbizi abalabe ba Museveni bwe bamusukkako abayita mbizi kati goŋŋambo tendoso vuganya Museveni gotasobola kuvuma Museveni bw'aba takunyiizanga kutuuka ku leve muvuma mbuulire ekyakunyiiza otuuka okumuvuganya kubanga okumuvuganya ate kyekintu ekinene ekisinga n'okumuvuma kakati mbuulira oyo atakunyiizanga kutuuka kunyiiga kusobola kumuvuma yakunyiiza ki okutuuka ku levu ng'olina okumuvuganya Museveni ng'agenda mu nsiko okulwanyisa Dr. Apollo Milton Obote bwe yali tannakwata mmundu yatandika na kumuvuma kawenkene Obote omutemu Obote omusosoze Obote atemula Abaganda Obote atulugunya Abaganda gwe Munyagwa wadde oli munyoli naye noonyereza ekigambo kawenkene kitegeeza ki nga tonnagijembukana nti bannange nene okuvuma Museveni tuzanye machuwa politics ye Museveni gwe gwozanya naye machuwa politics ye gwali mu kuzanya Museveni ali mu struggle ya kukuuma buyinza bwe kyovulaba asobola okusasula omwana wa TikTok n'akuwemula si mukyamu nkiddamu Museveni okusasula abaana bawemule Bobi Wine si mukyamu it is a part of struggle okuvuma it is a part of weapon it is another weapon to destroy an enemy Museveni ku TikTok ayeyo sente mmeka abaana n'okuwemula bawemula bw'oli kuffe nange wale tumuvuganya tetumuvuma naye kyamukisa mulungi nti fere tunnatuuka ku levo ya kuvuma naye nawo tujja kutuukawo kubanga eno ndwadde ya kansa tugijjanjaba okusinziira ku levo kweri temumuvuma naye nga ye asindika abavuma bwe kimuyitirirako n'okuwemula nga Abaganda I shall crush you fenga Abaganda mulinga ebinnyampo takituvumangako abamuvuganya abo bye bagenda ensi bamuvuganya batta abasiramu baagala ku sekretary ya gavumenti ebajjamiru mukulu bamusa baluku abayita mbizi kati yo yagala bwatta Rita Nabukenya muyite ddali actually nangirira buli afa naawe okkirizibwa okumuyita embizi omwagalwawo bw'afa omwana wo bw'afa naawe Museveni okkirizibwa okumuyita embizi kubanga naye abamusukkako abayita mbizi abatta abaagalwa be abayita mbizi lwaki gwe oyagala bwatta abaagalwa baffe tusigale nga tukyamuyita mwami Museveni nze tongwa nze omanyi ekigambo mwami wa gye nkijja oyo Museveni abatta abaagalwa be yabavuma kyokka ye bwatta abaagalwa baffe oyagala tumwedressing mwami Museveni njagala Munyagwa oyimirire mu maaso ga maama wa Rita Nabukenya omusaba akalulu naye ng'omukakasizza nti tosobola dde kuvuma Museveni naye nga ye ntana y'omwana we yattibwa Museveni eri wali olabe bw'anaakutwala ntyaki olabe kyagenda okukukola olabe bw'agenda okukulumbagana ekirowoozo kyokka eky'okuvuganya Museveni era kyekivumo ekisinga okuvumibwa Museveni tewali kitiibwa ky'oyinza kuwa Museveni nga kyabutavuganya ntebe ye nkiddamu gwawulira ng'oyagala okuwa Museveni ekitiibwa bino biveemu togezaako n'ovuganya entebe ye kubanga ye Museveni abavuganya entebe ye tabawa kitiibwa ffe ne Museveni tuli musota na muntu Museveni musota ffe tuli bantu baatugamba nti bw'ogusanga gubetente kyokka nagwo we gunaakusanga gunaakubojjanga kati atubojja ate ffe toyagala tumubetente era ye abamubojja abayita mbizi
abakwata kubayagala abayita mbizzi oyagala ffe watta Rita Nabukenya watta Dani Kyeyune tuleme muyita mbizzi nga ye abamususseeko abayita mbizzi nkiddamu atasobola kuvuma Museveni mweno revolution mwe tuli obeera toyina nsonga lwaki obeera ovuganya Museveni kwata obusungu obeera wabujjawo obuvuganya Museveni atakuleeta na busungu busobola kumuvuma era nkakasuta nti bw'ofuna omukisa ogutta Museveni osobola okugukozesa osobola okununula bannayuganda ku muntu gw'otasobola adde kumuvuma bwe nkuwa akasoosale Museveni obulago osobola okubumusala omuntu atasobola vuma Museveni tonnamukyawa kubanga okuvuma Nagandi kyekyokulwanyisa ekisookerwako omuntu atasobola vuma Museveni tonnamukyawa goyagala osigale ng'omwekitiibwa olowooza Kyanjo yamuvuma ky'okumuttattanira ku nsi ebbanga lye yamalako ng'alinga omulambo paka mu Allah bwe yamujjulula yali amukoze ekiggolooza ennyo kakati eyatta Kyanjo taata waffe goyagala tumwadresinge mu ngeri y'ekitiibwa mba Abaganda tubeera bampisa okwekkiriranya nkiddamu Abaganda okwekkiriranya nakibagamba empisa tezizimbangako Buganda obukambwe bwe bwazimba Buganda ono Museveni goyagala okusuuza entebe ogenda gimusuuza otya n'ekisa mbuulira gwolowooza Obuganda bwagaziwa ng'ogenda bugenzeewo omunyolo n'omuyita kale genda Obuganda bwagaziira ku bukambwe bw'osanga omunyolo mukube mutte gw'osobola okutta oba tosobola kumuvuma bw'osanga omukusoga amagye ga busoga mugakube mugatte kyogamba oba tosobola kumuvuma oyo gw'osobola n'okutta kakati ebintu byonna okununuka weetaagisaawo okusooka okusiiwuka empisa kuba n'okukwata obukwasa emmundu oyingire ensiko naye nga boogenda okutta abasirikale baggwanga lyo obeera weekyaye omuntu atanneekyawa tonnayingira mu revolutioni era toli mu revolutioni n'oyo alowooza nti tuli mu byabufuzi mbwe era tulina okuzannya machuwa politics ate gwe oli mulalu nnyo ebyobufuzi byatandika 96 mu kulonda kwa 96 byakoma mu mwaka gwa 2025 ng'ebisanja bya Museveni 2 bigenda kuggwako nga tulina okuyingira okulonda kwa 26 ng'amaze okutogatta mu limiti emusobozese okusigala ng'avuganyawo twayingira revolution mumanye ekyakubya Kadafi teyawa bantu ssuubi nti agenda gwe n'ovuga abantu emyaka 42 era nawulyanga n'abasiraamu b'e Uganda nze munsesa Amerika alumbye musiraamu munnaffe Amerika alumbye musiraamu munnaffe astagfirullah abakafiiri abo naye ng'owammwe by then yali wa 27 nga mugatukooye mweteekengako mu bigere by'abalala nti olaba omwana ewaka maama agaana okuvaawo konti oba agenda akyale nga buli budde asiibawo n'oyo ya maama afiirwe eyakuzaala atambuleko weetaayo ate Museveni gwe tulabye obukulu ng'amannyo nga n'okubeerawo okwo kututta n'okubeerawo okwo kutusanyawo ebyobujjanjabi enguudo embi okuwamba okusibwa n'okuddukira mu buwaŋŋanguse oŋŋamba otya nti omuntu ng'oyo olina kumuggyako ng'omusiisiitiriza manti 5 abantu tobamalangamu essuubi olaba Museveni yabamalamu essuubi naye kaddi y'okubamalamu essuubi agibakweserwa kubanga abaleseresemu ku ssuubi senga Museveni yali wakugenda yaligenze nga tetunnayingira kulonda kwa 26 kubanga ebisanja bibiri byali biweddeko ne tuguma tumuteegere mu myaka oluvannyuma lw'emyaka emirala nga 11 era n'atulaga nti naawe essuubi alitumazeemu naye nga mwe musigamu kyalina essuubi agenda tumukwate mu ngeri ya politics tumukwate mumukube ng'abalibya bye bakuba Gaddafi nze sikuddeeyo kati mu abasiraamu be Uganda Gaddafi yazimba ensi gitunuulire nga bwe yali ne bweri olunaku olwo yagigwira buli lwolwamu buyinza ogwira ensi n'oyo Kagame agenda kugwira Rwanda eyo Rwanda gye muyita amata obuta eyo Rwanda gye muyita ensi ennungi ekulaakulanya ku speed ensi buli lwogirwamu weefuulayo ojambala nga lwoyina oggwa muyina okugwa babi Gaddafi yagwira ensi nga Kagame bwagenda okugwira ensi kakati tonnomba tompanga ennwana y'omuntu gwe ennwana yonna etali professional revolution teba professional
ennwana yonna etali professional temubaamu tokuba ku lubuto tokuba ku maaso temuli tugera kwekuba ebikonde naye ate temuli kuba wano temuli kuba liiso temuli kuba nyina temuli kuba kati nkubewa omuntu wenna atasobola vuma Museveni nkiddamu obeera toyina nsonga lwaki obeera ovuganya Museveni kubanga yakunyiiza ddi kyekibuuzo yakunyiiza ddi okutuuka ku mbeera emuvuganya nga tetosobola dde okutuuka ku mbeera emuvuma mbuulira asobola okuzimba ennyumba ng'atandikidde waggulu nga tatandikidde wansi mu musingi oba mbuulira kansa atandikira ku stage esembayo nga tayise mu mitendera gino egisooka wasobola okujjanjabirwa kansa ayita mu mitendera kakati gw'obwo obusungu obusobola okujjawo Museveni gw'otasobola kuvuma wabujjawa maama wa Rita Nabukenya osobola okumuyimirira mu maaso owa Dani Kyeyune owa Frank Senteza owa baani maama anti tuzeefe anti tuli mu byabufuzi ayagala kujjawo Museveni tusobola okujjawo Museveni waliwo amalaalo g'omwana naye temumuvuma bannaye ng'onyumiza nze oyo ttabo yankuba ojjerawo oluyino jjangu obinnyumiza munnabyabufuzi nza jje wange olina kusooka kundaga nti oli radical Musiri David olina okundaga nti oli radical nyongera okunkakasa nti oli radical nze njagala bakajja bangu kubanga wano wetuli wakugwa ddalu wa bakajja bangu nga ne bwe kiba kikwetaagisa kujjamu ngoye z'oyite bukunya nga kisobola okuyamba struggle nakyo kikkirizibwa bw'otolaba waliwo abakwata embizi nga baziwandiiseko amannya g'aba MP nga mwe muli ne ba MP abasiraamu because it was part of struggle gwe wennyini juzi mpuuga yakuyingira mbu wali mu parliament toyina kye wakola ng'okyali kakiiko kakosase n'omugaa waali birabyo otya gwe yali mu loogi nga weegadangana bakabasajja bamuwa mmere ng'omanye ekyo ekivumo kye wamuvuma gye kyamuleka it is a part of struggle because you was in the struggle okujjawo omulabe wo ayagala kukulabisa ayagala kukuba katugambe yali ayagala kuttattana linnya lyo ng'olaba naawe olina kumuyingira pasono n'omugamba bakusanga weeberese ku muka omusajja mbuulirayo omusango mpuga gwalina mu kooti nga gwakwebereka ku muka musajja gwali gwa muka musajja mu byawandiikibwa naye gwe wagumanya nti gwali gwa muka musajja n'okisirikira n'ogiterekanga kaadi bwe yakwerijjirako n'ogijjayo gimusaanyizeewo oli wano gye gyembukana tuwaŋŋana ekitiibwa omuntu yenna ne bw'oba omuvuganya olina nze teri gwenvuganya gwempa kitiibwa taliiyo nze kasita nkulangiryako olutalo sikuwa kitiibwa ate era naawe ne bw'oli nkuba tewaliyo luyi lw'olinkubira mu kitiibwa gwe mbulira Museveni gwe yali attidde mu kitiibwa mu baatusseemu mbulira gwe yali asibye mu kitiibwa mu baasibye tunuulira Sseggirinya obulamu bw'olunaku olwaleero n'omutunulako nga waali gw'atamulabangako ne weesisiwala naye nga ffe tugamba alhamdulillah naye nga waliwo yazannyira mu bulamu bwe nga tabuwadde kitiibwa gwe gw'oyagala bawe ekitiibwa oli mugwi wa ddalo simanya totegeera nkiddamu nga Museveni bw'ayita abalaba embizi abatta baayagala katugambe si abatta baayagala abayita mbizi mukwano buli mulabe wange mu by'obufuzi eyanzirusa mu bwaŋŋanguzi eyatta abangi eyakola biki naye embizi nkiddamu omulabe wo mu by'obufuzi naye abambizi kubanga naye abalabe be abaagala okumusuuza ekino abayita mbizi oli wano abavuma Museveni mumwe obayita baaduuyi n'oyita n'abamawulire nti mujje bannange mulabe ono avumye gwe tuvuganya afuusa aduuyi kyokka ate gwe muvuganya nga n'okumujja mu ntebe kiyinza okubeetaagisa okumutta gw'otasobola kuvuma osoomutta waliwo omwana medical student baamusalako engalo mukono gwe tebaaguwa kitiibwa Masereka bamba emiggo obulamu bwe tebaabuwa kitiibwa Kakwenza bye baamukola obulamu bwe tebaabuwa kitiibwa obulamu bwa Rita tebaabuwa kitiibwa obwa Dani tebaabuwa kitiibwa be batta ku 18 November tebaabawa kitiibwa Michael Kalika Zigiwayini Sweet Pepisi n'abageesera n'abalala bangi nnyo Jakana Nadduli obulamu bwe tebaabuwa kitiibwa gw'oyagala bano tusigale nga tubawa ekitiibwa oli musirusiru oli mumbatutu oli mugwagwa
Wamamba tegeza okuvuma, it is a part of struggle. It is a part of revolution. Bwotukanga kumbeera ngolaba kyekyokulwanyisa kyolinawo kikozese. Kuba ne Museveni ayina emmundu, ayina ssente, ayina amagye, ayina influence, ayina buli kimu. Waba lwatukanga alaba ekyokumuyamba kyekyokuyita abatemu embizzi. Lwaki tomuyita embizzi ng'ayina gwati gumbudde? Nze yeekole ayitonga ne guno mugigatteko mu mingi gye nnina buli gwanatta era nga naffe tumuyita embizzi. Kubanga naye abatta baayagala abayita mbizzi. Okuvuma it is a part of struggle. Gwe atasobola kuvuma Museveni kireza toyina nsonga lwaki obeera omulwanyisa. Wanyiiga ki okutuuka okufuna obusungu obumulwanyisa? Gwe atafunanga ku busungu busookerwako bwakumuvuma ng'ate abaagala n'abanaalwana basooka kwevuma. Oli mugwi wa ddalu. Ne guno mugigatteko mu mingi gye nninayo. Ne guno mugugatteko mu mingi gye nninayo. Atta bannayuganda, yatta Rita Nabukenya, yatta Dani Kyeyune, yabatta ku 18 Novemba mbizi.